nga bulijjo ene Newspark channel twagala okubeera nga tetukwanirizaako channel yokka gy'olina okuggyako olugambo olutambuzibwa ku mutimbagano. Tutandikidde wa Susan Makula avuddeyo n'abeera ng'ate asekerera mmwe abavuma omwami we n'abo bagamba nti ebyobugagga by'omwami we Pastor Bugingo mbu simanya bya gavumenti, simanyi si bya Pastor Bugingo. Avuddeyo n'alyoka agamba lwaki Pastor Bugingo gwe mubuuza Pentagon oba gwe mubanja Pentagon, lwaki Pentagon temugibanja gavumenti? Susan Makula kati n'ennaku zino takyabatya akatambi kaaka. Pentagon ne bweri bezimbiddwa ng'ewedde era wajja kuba weekyogerwa tebajja kukkiriza ndi ssente zaakuŋŋaanyizibwa kati abagandi zaawera ddala ezigwayo n'enzirya ate bajjaga nti zali tesobola kukuŋŋaanyizibwa ezo za muhoozi oba zibisebeni okumanya sitani talina amagezi nti bagamba nti establishment zonna House of Prayer Salt Media za government. How come government eremeddwa ozimba ekkanisa kati lwaki temugibanja? Lwaki temubanja gavumenti kanisa? Yes, nga tetuneyongerayo sokobere nga video eno jimpela like webale nnyo mukwano gwange omulungi ate ne bakusubscribe ng'olinda kimukwano. Lwaki obeera teweegatta ku channel eno ate onyige n'akadde ka notification. Katubeere nga tweyongerayo Misa Kisemakula papa avuddeyo munnange n'abeera nga abuulirira famire ya Sentamu. Twogera ku famire y'aba Bobi Wine, omuli Eddie Yawe, omuli Chairman Nyanzi, omuli ba Mickey Wine. Buli famire Katonda agiwa omweso oba buli mulimu ogwa joint Katonda aguwa omweso. Bw'amala oguwa omweso ate n'aguwa n'omwesi. Kakati obuzibu bwe butera okuva mu famire ezo, famire okuba nti etawaana ebonaabona, buli muntu ali mu famire eyo kulowooza nti ye mwesi. Bwe butakkiriza nti Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa famire, oba Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa kampani eno, kivula nti abantu abamu ba ending up nga famire eri mu kuyombagana, kukaayana, buli omu kulowooza nti yalina okusalawo. Kampuni ng'erimu yandibadde genda mu maaso baganya okukkiriza nti omwesi waffe y'ono. Kkiriza bwe famire eri eyo mutunule mu famire yammwe, mulimu Katonda gwe yakwasa omweso gwammwe, mukkirize bukkiriza agutambuze bulungi. Wabula ate naawe gwe baakwasa omweso yesa bulungi oleme kubonyaabonya banno, awo ojja kuba otuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakuwa. Bannayuganda basabula olaba munnange ne Babi Kyagulanyi bamusabula. Kino kikambwe era nga bitabuse. Twogera ku mukyala wa Bobi Wine, munnange bali mu kumusabula. Twagala tukuyiseeko mu comment section ate tugenda kubeera nga tukwa ne ka video ke yataddeyo oba oliawo akaliko negative comments zino. Tutandise ne Peacemaker avuddeyo nayo kagamba nti abaana b'abendi abali mu makomera mweyagala naye amazima agalivaayo. Oyo bwatyo bwakolimye. Ono n'alyoka agamba nti nze sibitegedde. Ono n'alyoka agamba nti muganda wange yafa muli mu kulya ssente. Bannange nga kitalo bambi naye agambye nti muganda we yafa naye bo bali mu kulya ssente. Ono n'agamba kale mmwe muyina omusaayi gwa bannayuganda abaafa. Bannange okukolima kuli mu comment section mukwano nga woli mu kulaba screenshot eyo, naye nga n'abasiima ababaddemu nnyo waliwo abamwebaziza nti weebale obubaka obubadde mu video. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. There is a lot to learn through failure. There are specific lessons only failure can teach you. For example, when you fail in an exam, when you fail in business, when you fail in our daily relationships, when you fail at anything, there are specific lessons you can only learn from that experience. Lessons which comfort and success cannot teach you. When you fail,
and you are done grieving the loss, please sit down and try to figure out what you learned from that failure. Don't lose twice. At least learn from the failure. Kiriza tubere nga tubuuzaako ku Musa Akasule, Kigongo Prosi, Nabirye Justin, Rosette ogamba otya tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Jawan, waliwo Douglas mulamuzi ne tubeera ne Katushabe Rose, ate kkiriza tubeere nga tubuuzaako ne ku Jane Nakyanja, Amina Akayongo, ate era munnange kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku Nansubuga Aleni, abalala tugenda kubeera nga tubakoonako maaso awo. Mbu munnange Prophet Matayo yali yalagula dda okufa kwa Papa oba Pope Francis. Katukuwa akatambi. Omuntu gwenda bagamba nti agenda kufa, waliwo omuntu agenda kufa nga yazaalibwa ku mwaka 1936. Naye nga munnange Prophet Matayo ali mu kkomera. Mbu baamusiba. Mbu baamusiba bwe bityo nate bwe biri. Penge avuddeyo n'abeera ng'asoyaasoya ebibuuzo Katonda. Naye penge tatya Katonda bamusoyaasoya ebibuuzo ddala. Eyatuteeka ku nsi ayinza n'okugamba nti no kati gwe vaawo n'ovaawo. Okitegeera kati penge abadde ali mu kusoyaasoya bibuuzo ng'abisoyaasoya Katonda. Katukuwa akatambi kano mbu lwaki Katonda ate n'olekawo omukulembeze akyunyiza abantu emyaka 4 n'otwalamu Papa. Mannaye Mukama sitawade tebakulaba mu maaso. Abasajja boonoonye eggwanga beetaaga kufa. Tuli mu Bulaaya wano tetwandibadde wano. Naye mwe mumanye essaawa eyo abasajja bwe balifa. Kuba mu akafaananyi ng'abasajja abo bafudde. Oba omusajja oyo lwalifa. Tugenda okwegadanga ng'omusajja oyo afudde. Ne bwe ndiba siriiwa abazzukulu n'abazzukulu Uganda eritiriira. Ne bageza bayogera lumu olunaku olwo nti nno musaba ofudde. Jalla Jalaalo. Yes, mugenda gamba mtoyinza kwagaliza musajja kufa. Ne gwe kuba mukafaananyi Uganda eyo. Naddala mu abazalirwa ku mulembe gwa Museveni. Kuba ffenna tuzalirwa ku mulembe gwa Museveni. Ne kuba mwakafaananyi nga bagambye omusajja ateguse. Zigenda kuba ngoma ng'ezaali Zaire nga Mobutu afudde. Abantu bagenda kwezina Broad Daylight mu kkubo bagenda kwezina. Tugenda kuzina emmana. Abakazi mugenda kuzina abasajja. Omwenge gugenda kutabuka mu bintu gugenda kutabuka mu maleku. Abaana bagenda segula embidde. Ebinyanyanya bijja kuvuga luli bwolo lunaku bannaye Mukama otutte mu Papa. Omusajja ono okimanyi mbalabi ba Papa pasukka mu basatu bonanga bateguka. Mukama Katonda wa Isirairi Katonda ina amaanyi nze nkutya. Naye olunaku olukuba mutooki olwo lunaaba lutya lumu wandi ngenda nembya nengamba naye olunaku olwo penge ndibeera ku nnyonyi esooka. Temanyi we misinga zana mmwe mwana abantu bennakula nabo ate sitimba kubeeka eriiso baactivist bangi basobola kuddaka kwa olinyire waka bagenda kutta tosobola ng'okyagala ensi tosobola kulinnya waawo Mukama oyagala mbeere lwaki towuliriza sala yange ne baganda bange abalala. Abalimi bali eyo balimi ebirime naye okubitwala bibeera nga basobola okufunamu amagobo bo bisuubula olina kuba na nnyindo nsongovu naye nga lwaki Mukama otwalamu Papa. Tuli eno Mukama tuzina emmana ezitolina kuzina. Nuzina omukazi omuzungu n'abanyogogo obusolo genda okujja akasolo ko mu nswagiro konna kalebevu kalinga seppulingi ng'akasolo k'embaata. Mukama naawe olimba. Mukama olimba nnyo mwana. Nze sibyogera lwa Papa naye mulimu bye wandisoosa otegula. Nze ne wonsooka okuntegula osooka bo naye njagala abazzukulu n'abazzukulu baffe abaliddawo ng'oluno olunaku ffe bakitaabwe tetwalulaba balwenyumirizeemu olunaku olwo libeera lwa ttendo wadde okufa kuli inevitable naye waliwo omuntu asaanidde okufa abantu babe bamulinze dda ensi eritereera. Abantu bali mu makooti eyo Mukama omuntu ali mu kooti naye nga fayiro gigobako bagamba linde simu from above. Linde simu from above kitegeeza Mukama mulimu n'abantu abeegulumiza bo bakulaga nti ate bo nabo be bakatonda b'oku nsi.
nti wekiba nti waliwo kye bayita fair judgment omuntu yanibadde nga asobola okubeera nga atweetingibwa fairly mu nsi gy'alimu lwaki ate omuntu ng'ekkooti eragibwa nti omuntu yenna alina okufuna kabbeeri lwaki ate omuntu fayiro ye bagituulira mbu ate tulina okufuna essimu from above katonda aba naye alaga nsi mbuno naye katonda wa ku nsi waki we tusiga osooka otegula osooka paapa paapa evetekani gy'abadde paapa abaddemu n'ebyokulwanisa bwe tugenda e Roma mu St. Peters waliyo zibbomu taata abasajja batambuza obutunda bwayita buguluneedi bubbomu basiba nabo babusiba eno mu manege ojo n'omuleka abasajja embuto zibali eno ziringa fuso omusajja alidde sente enkonomi yonna agiridde agimazeewo katonda nkubuulira ninga otwala mu paapa nalaba omusajja akankana bamuyita Moses ali atambula akola bw'ati yagwedde alussebo mukama naye tebakyalina nsonyi oyo olinda ky'omuyita sometimes God nawe obeera ffe ate sigamya bukolera ate mateeka tonyiga ate n'otwala muzi manyi onyiiga mangu naye nkugambye omusajja nga Moses ali wamulaba yiika endusu alinga embuzi eridde akawululwi anoonya akalulu tayisobola nakwogera kusituka ayogerera wano watuula poti bagiteeka wano bw'akomawo mu member of parliament kati kyotwala erimu kyotwala mu paapa tuli eno tuli ebimere ebisiiki tubiteeka mu firiigi n'oli ettooke lya mwezi gumu naye nga liri mu firiigi nopa mabbi wa bulaaka kuba oli bulaaya mukama katonda naye nga yatuteeka ku ekyo waki waaba waali n'otwala mu paapa ne bannyinaffe bennyini basobola natuwa ku kaboozi wano mukama katonda nkubuulira bino ebintu mumwennyini okutayinza kuwa kaboozi kuba bamanyi olimpala enywera miguwa naye baganda baffe bafuuse engo gye tuli ofuna omukazi Munnayuganda muno ogamba nfunye ekimyula kanzaale mu kino ekigamba sijja kuwaako siyinza kuzaalamu nadduka ew'omu Nigeria agenda otunda amata oba obulo wano abeere nga asobola omufacilitatinga gwe wagezaako kubanga ogenda muganza akusaba sente zigenda kuzimba kyapa Uganda bakuzimba poloti nabo naye nga lwaki atuteeka ku mbeera eyo mukama tutegula oyo naye nze mbabuulira newe ndi basiriiwo vidiyo eno mugitereke Uganda erifuna emirembe olunaku olwo muliwulira engoma ezaali ezayire nga bo twafudde abantu bali ezina ku street oliwulira ekinyanyanyanya oyo gyenna alina edduuka nga lifuna mu bukyamu ali kakasa atali bwe yana visa edduuka nga wafuna ebintu mu bubba oba mu bulyaki olitegeera tulikwata amaduuka netugeddizaga ku lwambiini kalibeera kaseera kanjawulo ako mbabuulira buli anyigiriza kwolwo walitegeera nti ensi yali yamulinda dda ninga bino byonna byonna tulina kuteeka faith mu Katonda nenze Katonda ayongedde kuntiisa nti n'abakulembeze bennyini abatunyiga balaba bapapa bakondoka nze kinneewunyisa mwana Katonda ono w'amaanyi ategula omuntu golaba nti alihole wa buyinza n'alekawo shayitaani olaba ategula omwana ekitonde ekito Katonda musajja Katonda nze nkutya okwata omukazi n'omwetisa omwana emyezi 9 ne lumuluma n'ali ebigalango n'agira emmumbwa n'afuna sleepless nights ku lunaku lwatuuka okusumuluka n'azaala omwana nti afudde naye n'oyita ebbujje nga terina musango ako nno maanyi go gw'osalawo era gw'otwala gw'oleeta naye ebbujje likoze eki nga luwa abasajja bali mu State House bazimbe n'ebigere abasajja bakeera baterawo mazzi kulinnya mazzi mu benseni kubugumya bigere ebigere byabwe bizzeemu n'amayute baagala kuva ku buyinza naye ebigere bizimba lwa ssente bulyaki butaagaliza abaana b'abandi bali mu warehouse bali mu tulugunya naye n'otwala mu paapa nalaba omusajja akankana bamuyita Moses ali atambula akola bw'ati yagwedde alussebo mukama naye tebakyalina nsonyi oyo olinda ky'omuyita sometimes God nawe obeera ffe ate sigamya bukolera ate mateeka tonyiga ate n'otwala muzi manyi onyiiga mangu naye nkugambye omusajja nga Moses ali wamulaba yiika endusu alinga embuzi eridde akawululwi anoonya akalulu tayisobola nakwogera kusituka ayogerera wano watuula poti bagiteeka wano bw'akomawo mu member of parliament kati kyotwala erimu kyotwala mu paapa tuli eno tuli ebimere ebisiiki tubiteeka mu firiigi n'oli ettooke lya mwezi gumu naye nga liri mu firiigi nopa mabbi wa bulaaka kuba oli bulaaya mukama Katonda naye nga yatuteeka ku ekyo waki waaba waali
Ebigambo bye mwogera Anteira bimuyita kuli twogera ku mukyalo oba ex wa SB for Nalongo. Bye mwogera simanya mulaba obugulu, simanya afigambi, simanyi biki. Ebyo ye yagamba nti tebikyamulya. Kaakati no munnange yabadde mu kivulu ekimu n'abeera ng'ate abalagako ku maama we kye yamuwa. Ti maama we kye yakuwa leka kikankane. Kati mwaba mwogerera nga yoyo munnange Anteira ex oba Nalongo oba mukyala tetumanyi oba bakyali oba nedda naye ng'omugambo gwo gwatambuzibwa tibayawukana. Nokitegeera. Kati no munnange ye agambye nti kamwogere ebyo tebimulya amanyi nti no yakula abulungi nga woli mukulaba ate akatambi ako maama amagulu ganagejja ddi alyoka abeere nga yeeyagala. Muleke abantu beeyagale. Bannange katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala naye ddala Calvin Kayanja kikyayagaza Bobi Wine nkyakinoonya kikyambuze. Okitegeera Bobi Wine munnange waliwo akatambi keyalabikiddemu ng'ali mu kufuna emmere ng'omuntu munnange atayagala kulaga malala n'asimba layini afune emmere. Calvin Kayanja asabudde Bobi Wine katukuwa akatambi kano. Ayo mukulembeze osimba otya layini y'emmere. You know there are signs. Abantu se batunuulira ne bategeera nti n'abakwetoolodde abakuli okumpi tebakuwa kitiibwa. Kyeyoleka nnyo kino ne mu Baganda bo bennyini buli lwe bavaayo okwogera balaga nti struggle tekonkonangako ku nzigi zaabwe. So kiswaza nnyo omukulembeze kussa Bobi Wine lyaliko okusimba emmere. Oyagala oba toyagala. Olaba nange Kayanja sisobola genda ku function n'ensimba mmere. Kyeza my personal assistant yandeetera emmere wentudde oba okujja ku mukolo ng'andidde. Ne naawe n'obeera mu beesindika. Atonteerako ekyo nteerako kino eky'eggumba. A president to be. A leader of opposition. So njagala abantu banupu mwechekingemu. First of all, omanyi bino tubibagamba not because nti tetubagala. Naye okubalaga nti you're not yet fit for the power. You're not yet fit for the presidential seat. Kubanga a presidential material. A president nga bwe weeyita. A leader of opposition. No situka n'okwata essowaani osimbe emmere. Kino kiraga you're not organized. Cause omuntu yenna omukukunavu abeera n'abamuyambako. Ntegeerekese bulungi. Ate ne ku mikolo bajja balidde. Teriyo president alya ku mikolo. Teriyo muntu okuleka nga mukopi bwe batawaanya ali musalye mulimu alya ku mikolo mujja kulya obutwa. Ekyo mbadde saagala kyeyogera naye nkibabuulidde gye mimwe gitawummula n'osimba layini y'emmere ku mufu. Naye mwekekkereza abantu mmwe laba pulezidenti bw'asimbye layini y'emmere gwe asonga ne ku kyayagala mugenda okulya obutwa. Mwayingira ebyobufuzi nga temuli organized naye mbabuulira mujja kukutuka omu ku omu. Teriyo muntu mukukanavu ati yowa level asimba mmere alya mmere ku mikolo. Tekiriyo. N'olya emmere ku mikolo weza sowaani. Ye lwaki nkulabula anti wayingira by'otasobola. N'abakwetoolodde teri ayinza kukwatira sowaani y'emmere agireetewo otudde. Kati otukakasa atya affe abali eno tukubalemu amagezi. Tweyongerayo munnange Eddie yawe. Nga muvumya Eddie yawe naye nkubulira bannayuganda balaba edduka. Enkya bakuwaana oba leero bayinza okuba nga bakuwaana ate enkya ne bakusabula. Nga mwogeredde Eddie yawe nti ebiyimba bye tebinyuma. Esimanyi ayina ennyimba bbiri zokka ze mumanyiko. Esimanyi ayina ennyimba bbiri zokka ze ezinyuma. Esimanyi mubadde mu muyamba buyambi okuwuliriza ennyimba naye nga mazima ddala ennyimba za Eddie yawe tezinyuma. Ddala ennyimba za Eddie yawe tezinyuma. Kati nno olwawulidde ebyo nga mutandika omujeregerera nti no simanyi ennyimba ze tezinyuma simanyi biki. Adduse mu studio. Ali mu studio ssaawa yonna munnange afulumya akayimba ate kana akayimba katabu.
twagala tubeere nga tukasapolinga muko katono olwa copyright mukwano naye katubeere nga tumukuwa ali mu studio ddala wuliriza akayimba kano kale mwagambye nti alina obuyimba bubiri kano tekabeera ennamba 3 katukuwa akatambi one more take yeah tugende yeah beri mukaki ba headphones zirimu bali abakusokawo sebo wabenganga wasubiza bingi bakitafe bakusulawo omubiri ddayo roll more time bali abakusokawo sebo wabenganga wasubiza bingi bakitafe bakuyirawo omubiri nebisingawo omulamu bamuwangayo bali abakusokawo sebo wabenganga bwe tweyongerayo olutalo olwa Rama kw'ossa ne Nagudi lukyagendera ddala mu maaso era nga Rama munnanga atabuse n'agamba Mama Fina togeza n'oyingira mu lutalo luno. Ajjukira nti no Mama Fina yawa Rama ebintu bye yagula ku nsambya akaakati n'amugambye nti w'oyingira mu lutalo ebintu byongo obinona. Katukuwa akatambi kano. Mama Fina tuluyingiramu. Mama Fina oyagala tuyingire entebe n'ekitanda mu binone mu biwekako no saagala. You cannot disrespect my wife. You cannot disrespect me and I just keep quiet. I have to stand on behalf of my wife. I have to stand on behalf of me. Nze tebangula. Wemba mwagala entebe n'ebitanda nga mwagula sonyi wasiya mu binone mu bimuwe. Njasula ku seminti naye nga ndifendinga mukazi wange avumibwa. Bagambye nti bakugiftinga bugiftinzi tebakuwa bya kuvuma donasi ya kumusonyiwa. Anti abantu we baali bakitwala. Mama Fina ye yakuwa buwi kyali kira donasi ya muvume bibyo. Mama Fina waba yampa buwi kati tusimbule. Kuba nze nali mulese nga manyi nti Mama Fina ansirisiza muleke. Mama Fina teyampa obuwi. Agenda kakasa ebisirani ebyamukubisa akacabalika enfulinga akakuba muwala we yafaali emagombe ku mannyoko kati agenda kumpulira kimafia. Mama Fina nawe tewayogera bulungi esenga wangamba Rama nkugulidde entebe zizo era wabula yakiŋŋamba oba nzanywa n'omwenge kuba yakiŋŋamba ewaakabaata tetwalina mu byasiya yampita buyisi wamma nze mutamiivu oba ate natandise ddi okubbirira omwenge wamma yabimpeera waakabaata bino ebyokwetabaganya twaliwo obuyimbi obulowooza nti ngusinga nnyo obuwulira obubi njabambo wadde omwaganya okuyisaawo endongo yaabwe sijjagala nti neyagala fiti kuba mwana ebya finance tebiri bulungi naye ngaera mwetuli tugatta nyinza okugamba nze omu ku bayimbi abapya abakritisizingibwa ennyo mu Uganda tulabye ku bayimbi abakabi nti ebisa ebisinga babadde nga tebogerwako birungi so Moze Radio ng'akyaliwo ebisa ebisinga yayogerwangako nnyo alina effujjo biki naye ng'ate munange ebisinga byabanga byambuweeyisiza otya gy'oli bagenda kusasulira mpisa oba music. Nze by December ndowooza ngenda bampumula endongo osanga abasinga naddala obuyimbi obulowooza nti ngusinga nnyo obuwulira obubi njabambo wadde omwaganya okuyisaawo endongo yaabwe nosijja kumenya linnya lya muntu kubanga bwe njogera ku muntu bagamba muzoleeza oba n'olusi nyinza oba mwongeddeko nnyo mbuneeyita sita mbwawo mba nkoze empisa embi okitegeera so nga ate n'empisa nina nnyingi olwo byokwerinda byange sijja kugera mannya gaabwe naye nga amasimu gankubirwa ne weeyita kimwana gwe okusigaza obulamu nga siyimba owulira n'okugenda maaso n'ennyimba then ate ne bangajambula olw'ebintu byensi ebitwemazaamu ng'ate nze n'okuba oluyimba lwange lwasooka mwana wattu lwayitawo ne lusala no kati nze no ndi mafiyamuko era mbifaita naye just twabawo ebimu ogamba kawerekereza mayi wabeereyo abayimbi abamu ng'alaba nti gweolabika oli mu kifo kye ate nga mwana wattu naawe tolina na ssente z'olina kubanga ffenna ebiba bitulwanya kufunamu ssente nali nfunye emmotoka nga yalo naye baagitwala okitegeera ne bagisika byagaanamu okusasulwa ne bagisika motoka yange
nenzirawo nensigala nali nvudde kapiki motoka ne bakasika no era netondera abafaani b'endo ng'abanyumirwa biswanga benjogera nabo kubanga eri abatamwagala era bo bawulira lwalaba biswanga abo tetubafaako tufanye okubatumatira netwagala mwana yadde mujja tusubwa naye Desemba tumule endongo no ngenda kubeerako engeri gyensobola okustrugglinga mu surviving nabagana katutenze nenfuna ku buyinza wabawo obukundi obumu bwenzijjawo kati mbunga federation mbujjawo kati ate mbungende kubanga nabo nabyogerako nowa opinion yo owa opinion bagamba olina amalala ne ka federation nze nkajjawo nenfa ku bizibu ebiruma eggwanga lina ebizibu bingi abantu babonaabona bwetetambudde obadde mulabi mulungi ole kwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section ky'olina okukola kimu kwe kusooka okusubscribinga ate weekumire ku mukutu guno kasita olaba notification otegera butegeezi nti ate tulina munnange amawulire oba olugambo olupya lwe tukuleetedde beera bulungi